Amanya n'ekyobuuzi nze Sikonto ndi mwana w'Empale saidi z'Ebusu. Abatulaba nazze wano kweyogerako ng'omu ffe abaana tuli badansa naye kati badde tusaba ng'abapromota bamanege eyo Kampala ate mulowooze ku talensi zaffe ng'abantu. Luli nalaba gundi maneja wa Malala ne Rain abeera nnyo nakyo naye akubadde obudde naye ng'omuntu atwagaliza nakukole ki tubeerewo. Era Abannayuganda ffe ab'Empale bagamba tuli musozi naye era ng'abantu bali kyakukola. Kalina ekirala buli bandaba ku UBC waliyo byenayogera challenges zekufuna mweno music industry. Omuntu ayinza okugamba dansa tabeera under music industry naye nga bwekiri naye kati nze amazina genzina agayingira mu 2015 kati nina experience lwakuba jesi ngenda ngenyongera mu talent naye nga amazina ago nkolaki gategeera. Nina abasajja bange abamanyiko abanene abali e Kampala abawagira talent ne bagamba oyo omwana alina talent. Olaba ne Spice yagisimba n'agamba amazina gategeera kati gwana atakola ki atasiima. Manyi bangi bamanyise Mujunganda. Mujunganda musajja wa Kabaka, musajja w'abantu abaggala, musajja musiraamu. Era namukolera amazina ku laleeze isa lya kampeyini naye yasima nti bannange musajja amazina agategeera. Era bandaga kuzungulula ku NTV y'omu n'akakasa nti bannange tulina serege ebaali. Kalina ekirala lwakuba nti njagala kukola ki katutandika oyiro naye ng'omuntu kale weebaza Mukama kye yakuwa. Kati omuntu aba akuwa talent ey'okuzina naye ebyokuyimba nabyo oba obyagala naye era oba nga tobisobola okola ki obyesomya. Naye ng'omuntu okola ng'ogezaako n'obeera ng'okola n'Omuganda agamba otambula mpola otuuka wala. Kati we tuli wano tuli mu kutambula tunaatera okutuuka gye tulaga naye ng'abantu tulina ogezaako. Amanyi